Katera no mesi waffe yesindi. Bwe batuuka ku live. Mesi oyo mugala mu sindi muti. Tuyogera naye n'abasajja nnyira waliwo yamuteeka mu luyimba lwe. Abantu bange abatera okuyomba era kambagambe. Oluyimba lwa Bobi Wine ne Sindi baluyita Dailema. Baluzanyi uliriza bw'oba ogamba nnimbi buteekamu wansi awo ogambe n'olini kino ky'ogayo si kituufu kubanga toyomba buyombi. Omwaka guno we gunaggwerako ayagala kuba muwala. Wamulabe training gy'akola. Mulaba. Omanyi nina mu kifo mwe nali n'abuuka bw'atyo oba ebbeere kati libuukeyo nga lyagala ne bagamba nebbe kati ne wabaawo amubulira nti ebbeere lino lisobola okukolwako. Politics yavunza industry nti buli kye tukolamu owulira twagala genda mu byabufuzi awagira kiwudu ali kuki bonna mmanyi bantu bakulu enjawulo gyeyo maye waliwo abawala wano mu Kampala abalowooza nti obutazaala kimufuula muto sindazaala theyafamu egaala omyaka obukulu tebawupimira kuzaala n'owa 14 akola ki azaala ekitegeeza nti gwe wa 30 olwo ate kati ofuuse bebi oli no oli aba yazadde mangu nga kuli shiba naawe omuwulidde emyaka ezo yagenda okukuba ice cream okuyigira TNS nga yayimbayimba dda yakola kaliyoki n'amuvaamu n'ayimba ennyimba ze ne bigandaganda naye ng'omuwala nga woli osavaivinga ofunayo 5 10 n'abeerawo then Katonda yamukwatirako n'ayimbira TNS gundi Jeff atabuse ne Good Life akole TNS alese Palaso n'aleta Shiba teyadda mabega era nze recommend her for that nti yakozesa opportunity bulungi n'alinnya n'akwatayo akagi n'akakuba kati bw'omala okukakuba batera kukuba nti quality weeri tumiza azikubye. I can tell you or I can authoritatively say it is Shiba ndoza mu myaka 5 egisembyeyo mwaka abanekisinga one of the artists boyinza okugamba nti nyuki okuba ne hits akuba ebiyimba bingi oyinza obutafaanira ku message but bibiri awo bya kigandali danceable songs abaana sibanyumira tu Shiba ayambala bubi ng'abantu bwe bagamba but there are girls out there Uganda yonna eyambala bubi lwaki ebamulemera munno abantu tebanonya tibabula bwe kibakwekwasaako abayimbi mu nsi yonna bayimba mbala bwe batyo kumpi bw'olira baledigaga waliwo omuwala yayimba aliwo yali ayimba ne baleni wayini mu gurupu emu Nicki Minaj bono baledigaga nga abayimbi bambala bubi that siyasoose siyagala kiri kye nagamba ku bwenenwaji obikeberakeberamu osinga ensonga ozitambuliriza ddala wabweru n'otambala mpala awo ekisukka naye bw'oba ogaserasi that's the world that's why abazadde tebaagaliza nnyo baana baabwe kuyimba bamanyi ebiriyo olw'empisa ezo si kipya edda ng'omuzadde omugamba nti gundi ayingidde obuyinza omanya abanga aguddewo omudala gw'okwetunda mwana muyaye because ensi bwetyo bweri naye Shiba street yawadde omujjukiro okutambulako bamulabye ku Market Street yabadde ayita mu arcade no abazze ku performinga kati gwe bw'olaba Shiba ng'ayambadde bw'atyo n'oyomba gw'oba onyinya eki ate ng'abasajja be baagala abantu endongo bwetyo bweri era bw'obyambala ebitategebagamba naye agira naye ebigoyegoye bye kalo nantungo n'ajjajjamu naye Martha Mukisa Martha Mukisa namulabye kavidiyo gwe wakampadde ng'alabika omwaka guno we gunaggwerako ayagala kuba muwala wamulabe training gy'akola mulaba omanyi nina mu kifo mwe nali n'abuuka bw'atyo oba ebbeere kati libuukeyo nga lyagala ne bagamba nebbe kati ne wabaawo amubulira nti ebbeere lino lisobola okukolwako
gendo okukola gym ajja kugewalala lisigale agezaako ate ajja kugewalala lisigale ajja kugewalala lisigale bino birala bamubuusa liri liti kati lirina okukoowa nero ligambe neddakuwa ajja kuterera gundi ndaba si kikyamu okwekolako omulimu nodda ku mulembe walaba gundi mu lockdown ana akawala kaswangizaako akakaazawo ebinyo byo biddeko amanyo leero teyali nnungi bagitereza eyali kigamba ndiwekolamu omulimu neera abawala babikola kadibi yakyusa ennyindo kati ali kalaalo gundi ye teyeerusanamu ne gundi Nicki Minaj n'akola sajjale ya kabina ate eyeweeru baŋŋamba nti kyoyagala kyokola njagala kiwato njagala bulako bakimala ne gundi zali amanyi ge tegaali malungi temwamulaba baagajjajjamu baagatereza ate waki tebatereza gaali gaagere tebasobola tereza ku bulungi ngamba obulungi waliwo omuntu omubi nga kintu kiro waliwo abantu onzikiriza oyogera ku muyimbi kubamba nkoze karokasiita karokasiita obubi oyera kusooka kulimisa kati oli ne waalya dayate n'atereera emmere neddamu ndoza engeri gye yakazaala mukazi wa naye afaanana bubi nnyo ayina ayinza okuba entonotono naye zirya karokasiita ya ku mmere anaatereera ayinza okuba talya bulungi ng'ate ebyokunywanya naate wateekako be make-up avaavaayo it happens nedda yetaaga kuliisa ku mmere kyekyokka then alyokaako omanyi bw'olya emmere omubiri nga guleete okutaako make-up ajja naye omubiri gugenda okujja nga amagumba muno gati oyogera gakubakuba amaaso gaguddemu embazo oba kuzaala kuno yasoose okuzaala maama we alina ye yekka netaliiwo asooka yeeyise oyinza obutakifaako naye akoleki so Aji godbate eno eri earthy ayina weyambira industry yaffe kuba kati ndaba abayimbi abakyala n'atabiriimu bwali Shiba and the other gender y'abakyala ojula temuliimu nti ate kamiliyoni yagambye ate Bobi Wine no Sindi aleetera gundi Shiba n'aleetera Winnie n'agamba temundeka amasomola kati kirasi mumuweta buti mwabiri nnyo nno bajja mutuwa buli katebe ndituula wano nenako kayimba naye bagayo kubalayo n'abawagizi be bamwogobera ku stage bamugoba erugogo bamugamba nawereka nga babi ne bukya n'abagamba nze n'ayombayomba awo so nze si Spice obyeta yamutalina musango industry erina okubaawo bw'olaba ekintu kikuleka kisseeko bwe kiba tekikutwala kutta so for Spice okukigenda mu tuminda bayitiso that is what I can say. According to you aludde mu industry eno wo eriwo erina weetulaza si nnyo just etuwaamu constitution kyaffe tunyumyako ku byaffe but osanga oli anyumya banabooli simanya gundi nga byalina bituufu kweri bigatta ku industry eri batwogera ku byaffe ate ne mu kukaayana kuno ne Shiba ajja kudda mu studio akuba endongo ng'agyekakasa ne Sindi tumusuubira okugenda mu studio abadde aludde anti waliwo ewamu break eyaddala kati ebadde break eyaddala abadde awumuddemu ate yafuuka sita lwayagala yasazeewo era tewali kirala and good timing Aji ekibuuzo kino ndowooza tukigaziyemu katonotono olowooza lwaki industry yaffe yali dull international kikugamba sinza obutagitemu for now wali eri wakiŋŋamba eri si wano tweyambye nga Uganda tweyambye tutya politics yavunza industry nti buli kyetukolamu owulira twagala genda mu byabufuzi awagira kiwuyo ali kuki so nga mu maduuka eri teryabuuza ono yaleese engatto zino zaki bwe baba bagenda e China gye bawagira bagula bukizi
kumola tafayo kwagula kawagiranga ne Nigeria wetu wekola but here in Uchi tuliyawo nalabira ku Kenzo kyenagamba atadde ba nominate nse ne bamuvumu mufira kunenge ekimuvumisa because of politics but the people who are competing nabo Kenzo tuli agenda gamba olwokuba na wangu day my people from Uganda eno fraga ya munuma amanyi no still to be Nigeria, to be Kenya, to be Tanzania or Zimbabwe over South Africa tuteka munyo uchayi bungi kibeerawo n'ogamba obundi yafiiriddwa twamuvumye twamukoze tuti but tusigalawo so it does not add kuba ndaba gye tulaga si walungi abantu okutandika okwevuma kweyingira kuba nalabye beyita kati bundi yayenukudde ku by'omukuyita Nokia ani Sindi anti beyisa amasimu oli iPhone oli iPhone Nokia bano ne bawa bitekino bagende bimbi bano ba wininwaji so waki tutuukaawo ayo video ekyokweyita essimu nze ndi Benz oli Toyota video oyina okukakasamu ku muno gw'ovuganya naye nze ndi wakabiri naye tekitegeeza nti oba wakabiri bw'omala okubyemala obyeyita twagala olwadda lwetukakasa ebigambo bininwaji byansanyudde nnyo olekerawo okwerijja bwenaji teyabadde naye nejja kayinza omuttira mu migwa kano Kasindi amanyi naye nti ziggwayo Sindi akuba nettabo ntubayina kyenkakasa eyebejja tunyumira kati however Sindi yebyombi ali kuba performance akazi nakadde eno kadde eri naye bombi bayimbi bamanyi wininwaji tasaaga ne Sindi takola ki tasaaga neshiba abantu bamuzala wanyu naye yagezaako omaye okukusinga tekitegeeza nti tomanyi oba shiba ali wa munne agezaako just nti ali ku mulembe gwa Messi there are people nga basamba omupiira mulungi naye nga bwe baleeta Messi bagamba omaye waliwo omwaka ndoza yali 2010 eyo Benno yatwala World Cup that season waliwo omulenzi omusajja bamuyitanga Wesley Schneider ow'emitwe Wesley Schneider yali asamba 810 anti yalinga akuba nnyo emitwe yali mu Netherland mu Dutch yasambira Inter Milan yatwala Serie A wanangi bayita Italian Super Cup atwala Champions League ajja n'atuuka ku final ya World Cup Spain ne Holland oba Netherlands balondo ne bagiwa Messi bali okubuuza nti naye bannange omusajja atutte byonna Messi kwebyo nti yalina kikopo kyawo in fact ne Messi bali waku Barcelona ne Inter Milan batuuka nabo bamugyamu olowooza kati point yenkuwa Messi yakuba golo 8 season eyo wano kalenda ya na 80 something goals oli naabona naye guyinza okuba golo 8 kati bakugamba nti okay kitegeeza nti bano baali babi baasamba naye akasajja kayitirira kyebayita kalenda ya 80 something goals Haaland yakubye golo 5 bamutenda butenzi akasajja kakuba 8 bwe kali ku prime yako kati ono Messi waffe ye Sindi bwe batuuka ku live Messi oyo mugala mu Sindi mute tubyogerawo naye n'abasajja nyira waliwo yamuteeka mu luyimba lwe abantu bange abatera okuyumba era kambagambe oluyimba lwa Bobi Wine ne Sindi baluyita Dilema baluzanyi oluyimba olwo Bobi Wine yaleeta oyo omusajja Jamaica yali nga ndyerabidde swagalifikyo n'amuteekamu ssente n'amusuza okumala n'aleetamu Kasindi ne kateekamu yamuteekamu ssente yali abeera naye kabalagala yamuleeta omusajja yajja wano oyo tegeze then oyize paati ezo obuzaako
bonna basatu mwe bali ono nyani yasinga okuyimba ojoka kasita kiki kwogera mtasinga abasikazi bokka n'abasajja abalumba n'abasabirayo ate jjukira niraga amukuba ajinga omaliriza ebigambo ebisembayo ebigambo byange bye tonyiiga nnyo bwe tuba twogera byotayagala olina kaliko oyogera nti omuntu oba olina pointi yo naawe teekayo wuliriza bw'oba ogamba nnimbi weteekamu wansi awo ogambe nolini kino kyogayo si kituufu kubanga toyomba buyombi naye nakyo nze sikitya ze baatugamba bw'oba oyagala okwogera amazima weetegeka okusigala obwomu bwe bwanyisa yakwogerako lwakuba olumu ateeka mu ddira bobi wine yakwogera naye ate olumu oyinza okwogera amazima ate kulye kati nze mutima gumwamba no problem oba bobi wine mwogeddeko amazima ge mutaagala kuwulira batugamba dda twetegeka okusigala obwomu era nsigadde wano bwomu bwendi bannamunigina bwomu bwendi ku mazima g'enjogedde assalaamu alaykum